Yes, for additive ujimbaniza kade kale mwasize mutya muri mutya ngenda kusaba osubscribinga to nyigene kale bagita for additive uji mbatumide kabali kata ni Saudi Arabia abasinza Bahrain abasinza mu gwanga Ebya Oman mbagamba nti muri bakabinyo nnyo okubanga mugifollowinga bagita for additive uji mbani updates eziba tambula ensonga za Kasumba Juma tezina kubanga hazigwa polisi ya Saudi Arabia ekyaganye okubanga Okumusonnyiwa ekisibo ekiriwo information tambula eraga nti Kasumba yaziza emisango gya mirundi ebiri okutunda enjaga kosane accident okutta omuntu abasinga beebuuza enjaga yagitambuza kwegamba yagifunira mu ggwanga lya Saudi Arabia yagitambuza agijja mu Uganda yagitambuza atya enjaga bagitambuza mu ngeri nyingi munnaye bagitambuliza mu lubuto kati bwatuuka eri bamuwa bane ebidagala bibamuwa n'abiteeka mu lubuto era n'agisesema oba oluusi n'agifulumya ng'eyita emabega mu toyireti abantu bakozesa enjaga munange batubakola ki bwe bagikukusa bagitambuliza mu lubuto basesema nseseme oba oluusi okugifulumya emabega ng'obukyafu yengeji bakola ki yengeji batambulizamu enjaga naye eri amawanga agamu nga kasita bakwatako muntu wange oba owedde ng'oba owedde ekizibu ekiriwo Kasumba emisango gyonna gye yakoze gy'amaanyi emisango gy'amaanyi kyova olaba ebintu bigenda kubeera bizibu nnyo ate aga amawanga nemubeera mufubye mutya ne mufa mutya okubakonvisinga okusonyiwa omuntu wammwe okubanga basonyiwa omuntu wammwe kiba kizibu kubanga bo ne musemateeka waabwe bagawandiikamu amateeka nti bozza guno tukola kino bozza guli tukola kiri abasinga beebuuza ate Kasumba yazze atya okubanga agwa mu accident ku social media buli omu ayogera biri nga ekya accident baali tebakola ki tebakisaako nnyo maaso naye nga kiraga nti ne accident already yagikozinze ne accident yagikoze wabula accident yagikoze oluvannyuma ng'amaze okuyingira mu Saudi Arabia n'enjaga ye mu lubuto kati we yatomedde omuntu yakosebwa n'atwalibwa mu ddwaliro n'abeera unconscious yagenze okubanga hadde engulu okwasinga kola ki addamu okubanga ategeera ngwedi bamukozeko dda medical check-up ne bamuzuulamu ng'alina enjaga mu sisitimu era enjaga eyo baagimuggyemu yonna obutu bwabadde 30 bakuwa kemiko n'ogisesema kubanga ebyuma n'omubeera musigaddemu akatukamu mu lubuto ekyuma kiraga nti osigazaamu akatukamu obutu bwabadde 30 enjaga ya bbeeyi ate nga kiraga nti Kasumba yagenze okutwala enjaga eyo ng'akimanyi nti enjaga akola ki gyali mu kubanga atransporting okugitwala Saudi Arabia nga era bagenda okukola ki okubanga agisanza kubanga aliwo Munnayuganda eyakoze ki eyateesezza naye abeera Ntebe nja kuba batuusaako information ekwatagana ku mukyalo oyo Kasumba enjaga yabadde akimanyi nti akola ki agitransportinga kyova olaba yabadde atambula apakuka kubanga yabadde mu plan nga n'emmotoka weri Saudi Arabia bwe yavudde mu Uganda n'atuuka Saudi Arabia emmotoka weri yabaddewo gyabadde alina okukola ki yabadde alina okubanga akozesa okola ki okutransportinga enjaga okugituusa ebye waabali kubanga bali babadde ne chemical zayinza okukola ki zayinza okubanga anywa ezimuyambako okukola ki okubanga agisesema yengeri batransportingamu enjaga yengeri eriko amanga gonna gakozesa ngeri bwetyo naye ono bamugudde mu nsonga nti yagudde ku accident ate kwegamba bamutwala mu ddwaliro okukola ki okumujjanjaba bwe bazuulidde ng'agiinamu munda mu lubuto enjaga bwe batyo bagitambuza bagiteeka mu buntu bw'amatu era bw'osesema kyova olaba okola ki evaamu oba obeera ogenze emanju era esobola okuba nkola ki evaayo ng'eyita emabega